KAKALAAMU TYMZ kooli era gye sinza okukwata ng'otulaba ssaako n'otugoberera mu buli mbeera. Lunaku olwaleero nabasuubiza ne bagamba nti tugenda kuba tukwatanga ku nsonga za kisajja kikulu. Nsooka okukubiriza okusharinga nenkubiriza okulikinga nenkubiriza okukomentinga ssaako n'okusubscribinga ensonga osobola okwate ng'osegera nga bwe zirina okwate nga zitambula. Leero tukoleddeko wabweru wano olw'ensonga omuntu akyusaako n'okyusakyusaako okonolabye embeera nga bwegeza kukwate ng'etambula. Ensonga gye nkomyewo nayo y'ensonga gye nakomye eyabadde part 2 coming soon. Eno part 2 gye tugenda okukwatako esiimulwa eva mu kibuga Kampala ensonga z'abamalaya abakolera mu Katonga Road, abakolera ku Macron Road, abakolera ku Nairo Avenue, abakolera ku Speed Road, Okoba, wonna awo kuzingidde Parliamentary Avenue. Abaana abakolera saidi zaawo tuli nabo mu mboozi yaffe eno nga tusimbulira ssaako n'ebikolobero bazze basanga naddala mu kitundu ekyo ampuliriza ssaako n'andaba KAKALAAMU TYMZ. Tugenda kumweyungako nate bwe twakomera olunaku lw'ejjo nga tulina abanene be tutandise batusuubiza okutandika okwonaako be baani beegataako. Kakati penso mu kibuga Kampala bwe tugamba w'okolera Macron Suits Kagera Macron Road ya Kagera Katonga Road waliwo bifo by'abagagga mubatwala wa? Abagagga tusinga batwala mu zikava ddala ng'omusajja waalinya mu ggwanga. Lindako tutuse kuba tubawulamu kati wemubeera ku saidi ze ez'ebbeeyi mubawulamu mirundi ebiri abasajja abamanyi mu ggwanga n'abanafu BaKAKALAAMU baabo. Kyentegeeza waliwo abasajja nga balina amannya, waliwo abasajja nga balina ssente, kati ne babeerawo bano ng'omuntu wa bulijjo ordinary person. Kati bw'abeera ordinary person oba olusi omusajja kenya ayinza okufuna ng'alina bulogi gye yabuukiza ne ba hotel, oba ayinza okufuna nga gwe owulira togenda kubeera seefu gy'agenda okutwala, oba osanga bafunako problem awantu n'ogamba kava eyinza okunkolera n'ogaana okugenda mu logi kava. Kati kava zino tubeera ne kava osanga ekikomera emisana offices. Emisana offices avunaanizibwa nnyo nga kava zino emisana zibeera offices oba parking. Ekiro asikari nasobola okweyiya kubanga omusajja bwe gituuka leeti obusente butini. Kati bwe nfuna ow'emmotoka ne mutwalayo asikari amuggyako 3,000. Tuli mu Kampala ne tuyingira kava. Omusajja batayagala kukozesa boxi wabweru osi wabala n'obulunzi oba sitowa ne muyingireyo. Waliwo boxi zino zoyinza okusala ez'ebiboxi bino ne boxi zennyini ze mwebakako ne muzisalaasala ne zibanga omukeeka. Ne zibanga mazongoto iye. Kati abasajja abamu tebagala fuluma motoka zaabwe, basigala mu motoka zaabwe. Abamu bagala tisagala kuba motoka yange bisiraani. Omulala agamba motoka yange mukazi wange akola ki? Motoka ya mukazi. Oyinza ogikozesa akapapula ne kasigalamu ne kamuleetera ebizibu. Tuli kuba bitiibwa oba tuli kuba ssente oba tuli kuba bulijjo. Kati kaŋŋambe kava nga bwe nkunyonyodde oyinza ofuna omusajja ng'odde yabuukinze lodge, oyinza ofuna omusajja ng'ayagala kutwala mu hoteri, oyinza ofuna omusajja nga yagala akamangu kagwerawa akamangu nga yekyayagala kwetaasa. Abasajja basinga okutwala mu maloji wa hotels babagala kale long time ne bana bamukava bagala akamangu akagwa mangu kakwiki basinga okugenda mu zikava. Naye kati nze nga nze bwe nfuna omuntu nga wavunaanizibwa ate nga mumanyi, bwe nfuna omuntu musajja nga mutiitiizi, waliwo bakasitoma baabo ab'olulango tebatya wadde poliisi bagitya. Bo tebatya bantu kika ki abaali bakuguzeeko kankozesa ekigambo kugula nowewuunya nti laba noono gwe mbadde ndaba ku TV antuuseeko. Nze mbalaba baleekanira ku TV bawalampa abantu babavuma, naye naffe lukyalumu naffe tuli baanika.
tuli kwa politician nabo mwebali ate wali politician n'ebisiyaga abirira ddala atuwuliriza oli mu mboozi ya mukafunda akugula nga kwatitangula akugula naye nga kyakwagaza ennamba yeweeri omaya abakazi kitebamanyi abakazi kitebamanyi abawaka tebarespect nga basajja baabwe tebakwera bababa bwe kyebaagala tebabamatiza jukira ffe tuli mu kunoonya ssente omusajja ayinza okuva ow'essamba n'ogw'ekiro n'ajja ku kkubo naye ng'alese mukazi we mu buliri n'ajja ku kkubo n'anoonya gwe ku kkubo naye ng'alese mukazi we mu buliri kati ne weebuuza osanga omukazi oluusi amugamba nze saagala oba nkooye ate nga abasajja omaye abasajja bo oba ekintu kimutisa aba ayagala tayagala mumanya naye nga abakazi abafumu banditweyanziza nnyo kuba ffe tubakolera mirimu gw'amaanyi njagala otuzzeeyoko mu budde bw'ekiro kyali ku poliisi ng'egyebbamu abasajja omupoliisi gambe kasitoma apaakinze awali neeko ku kkubo omupoliisi wa pikipiki ajja n'amusalako n'amugamba amalaya babbi amalaya battemu era gwe oli kupromotinga bwamalaya ng'akwata kasitoma kati kasitoma omutiitiizi n'okwefukira kwezo saasaana kufuka mu mpale ye kuba alabye poliisi naye kisinga okutwewuunyisa bapaakinga pikipiki ze namba peti bazikweka tebagala kasitoma kumulisa muki kuba mulimu bakasitoma bagezigezi abagezi asobola kumulisa n'emmotoka nakola namba peti n'agenda n'amuloopayo ate nga amuloopa wange mulimu gwe batana bakukiriza kati nga naye agenda ku poliisi nateekayo omusango mbadde ngenze gula neeko wa poliisi nankwata poliisi nemukiriza kati kanku example twalina omupoliisi nga wamayinja aga naye ng'ajja ku kkubo oba takusiimye ng'akusimbayo 5 oba genda funaku okunywa oba akusiimye n'akutwala nakwa 15 yes twamuyinanga ng'agenda mu yunifoomu ye ate nga ye yasinga naggulanga ku sipiiki kati maze emyaka 3 simulabako simanyi naye nga ne patro ne bajja nemusanga patro yegoba yokka kuba erabye omunene tebakibayinza omukola motoka ye ya private car agira mu motoka ye yes ye agira na mu uniform yes naye abapoliisi singa baali bakuzimba bandizimbye kubanga babbye abasajja babbye ba kasitoma omutiitiizi n'emitwalo 5 bagamugjamu bamutwala ku ATM kati nga Barclays eri awo kumpi najjayo ssente obudde bw'ekiro omupoliisi agenda akugoba mu motoka banagamba semberayo n'asowola mu maaso anti nga kasitoma akupakinzeko poliisi n'emukwata nga muli ku kkubo poliisi n'emukwata opoliisi n'akugoba mu maaso agadda mabega kati nga akubisakusa ebifaananyi ebyekulimba ku ssimu ye bw'akangatisa kasitoma abakuba ebifaananyi kasitoma bami mu kutya kasitoma bw'atya ennyo nga naye akola ki ng'atandika okukankana nga poliisi amugamba oba tuyagala nkuloopeyo nkutwale ku CPS njagala emitwalo 5 kati omusajja netandika okunegotiatinga kwakananga emitwalo 3 anti kati ng'osirise ng'okanya kwegayira agamba bebi toyomba bebi yogera bulungi nabo mulimu abakazi bannaffe abadiringa n'abapoliisi bw'afuna kasitoma alina ssente olumala obanga bali mu kava bagenda kasitoma amaliza shooti ng'akubira abapoliisi ng'agamba mujje tuli mu kava bamufuluma bati nga poliisi basalako nga ye afuluma motoka agivamu poliisi temunyega nga poliisi ejjimba kasitoma kuba diyo ekoze eki eyiseemu so tebagenda nsigabanya
naye nga byonna byonna mubikolera mu emisane wabeera office ekiro mwe mutaddewo kava zaffe kubanga omusajja ajja nga ayagala akamangu ate omutwalewa era olina omutwala mu kava ajja kutunulamu jaamu gwagenda otambula mu paka eri kati nga mu loogi oba mu hoteri gyayagala nga wala ate nga ye ali bubi ayagala kudda olusi ne madamu amukubira amasimu amubuuza madamu amukubira esimu amubuuza agamba sirika munange madamu wina akuba kajuka asajja motoka si zaabwe z'abakazi olusi omusajja ayingira saa 12 oba saa 2 kati leero saa 2 tanatuuka waka omukyala ali concerned aba akuba esimu kumanya aliwa badde njagalayo abantu bwali okukola lyewo abaali bakuzeeko tosobola awe tujja bombi balina naye sijja boogera basina buzibu nabo bansasula tewali yali akulumyeko werinnya omuntu gwe nali ngenzeeko naye ate simanyi linnya lye naye nga namba plate nagikwata teyansasula yantika bulungi yali November omwaka oguwedde 2019 November nga nnya ku makya ku saa 12 yes 12 nga obudde November obudde buba bukyazibye kwezo saawa era gaayo oyo yasanga ku Katonga Road nga Clement Hill Road kapande ka Clement Hill kwaliko bana babiri then ekiva Kagera kwaliko omukyalo omu kati gayi yagira motoka ya white motoka ya white nga nene ayina ne number plate yasooka naginsindikirako jageza kubate nga akeberako wanampuliriza ogifunye yagira motoka ya white nga nene nga zinene nga Land Cruiser ganaga nene nampakingako nangamba nyingire number plate yali 368 TUBF kati gayo bwe yapakinga nenyingira netukanya ku sente nangamba zenjagala blojob kwe kusakinga kwe kumusakinga eyo wansi nagamba yagalako ne short kati nze engeri nawe emotoka gye yalimu nange neŋŋamba onabika wamajja nemugamba njagala mitwalo 3 nakkiriza bulungi nagamba tulagawa nemugamba tulina kava nemutwala Kagera Road mu kava yaffe yalimu awo mu Kagera Road bwe namutwala Sky natugulira gate netuyingira kati wali omukyala yali amukubira essimu nemugamba naye muno mukwate nagamba njamukubira afterwards nga tumaze soka tumalize ekindeese omukyala sijja mwogera naye ng'akola ku TV emu ey'amaanyi mu ggwanga nga n'amanya ge gaaliko incoming call ng'amukubira nnyo era Z ne T